Horizon TV okyaliko tukyagenda mu maaso n'okubanga tukuweereza n'okuwa ebyo byonna ebijja gwakyatugoberera ku mukutu ogwa Horizon TV. Kakati njagala kubaako bigambo byenkuwa nga bino bya bigambo bya Gaddafi abasinga obungi gwe mmanyi nga General Gaddafi. Nkuwadde ebigambo bya Umaru Kiseke mabegakaawo nga naye ayogera ku General Kayinda Otafiire. Njagala okutegeeza nange nti endowooza General Gaddafi gy'ayina ku General ngambe General munne ku General Kayinda Otafiire, endowooza eno nange gye nnina. Mu lutalo luno olw'okubeera nti abantu balwanirira enkyukakyuka, njagala okutegeeza gwampuliriza nti omusajja nga General Kayinda Otafiire ku ddaala lyaliko n'ekifo kya holdinga, office gya holdinga, ne mu kifo we yabadde ebigambo bye yayogedde ekyamazima bya nkizo nnyo, nti ne waaba ng'oli omulala bw'agambye, manyi buli muntu ayina endowooza ye. Yagamba nti Kayinda Otafiire wadde obyogera naye tetusobola kwesiga. Fine, kati nange nzikiriza. Muyinza okuba nga temusobola mwesiga, naye okusinzira ku office ye gya holdinga, okusinzira mu kifo we yabadde, ebigambo ebyo ne waaba abyogeredde mu mutima ki, ne waaba abyogeredde mu mutima ki, osigala omuwa credit. Ekisooka ng'omuntu okukkiriza oba ne yeewaayo n'aba ng'asobola okwogera ebigambo ebyo ku ddaala lye kwali. Era General Gaddafi agerezza ku bajjeno abalala okuli General Kasirye Gwanga eryamutta oba we yafiira. Mulaba ebigambo bye yali atandise okuba ng'ayogera. General Kayinda Otafiire, ekyamazima ebigambo bye yayogedde bya nkizo nnyo eri buli muntu yenna akkiririza mu nkyukakyuka, olw'ensonga nti birina engeri gye bijja okuzzaamu amaanyi, ate ak'okubeera n'omutima gw'eggwanga tekeebulizaayo ne woba olagirwa, ne woba okolera ku biragiro, ne woba ng'olina orders ezifaanana zitya, era kali tekeebulizaayo. So ebigambo bya General Otafiire mbikuwadde, sijja kuddamu kubeera nga mbikuwa, wabula kkiriza nkuwe ebya General munne General Gaddafi nga naye alina ensonga engeri gy'azinnyonnyolamu gye njagala owulirize, then nzije tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga endala. General Otafiire, obubaka tubuwulira, weebale nnyo, weebalire ddala. Ndowooza buli omu obubaka bwa General Otafiire bwe yawadde ng'ali ku ssettendekero nga batikkira abayizi, mwabulabye mwenna n'ekifo mwe yabwogeredde. Ndowooza kyabadde kyakabi nnyo nga bali kutikkira abayizi, naye obubaka bwe yawadde abayizi ndowooza bwatuuse ku buli munnayuganda. Ekyo bulijjo kye tugamba. Tetufuddeyo oba omuntu akoze eki. Ebiseera ebisinga abantu basobola okulema okubaako ne kye bakola nga beesalira emisango. Ffenna tusobola okuba nga twakola ensobi. Nange kennyini nga nze omuntu nina ensobi ze nakola nga nze, naye omuntu wakedde n'ategeerera ekituufu, ndowooza tuba tulina mwebaza bwebaza, naddala ng'oli ku ddala nga erya General Otafiire. Kuba General Otafiire mwenna mukimanyi nti ye minisita ow'ensonga z'omunda mweno gavumenti ya Muzeeyi Museveni. Naye bw'aba asobola okuvayo n'awa statement ng'eyo, kigenda kuwa n'abajaasi abalala okumanya obuvunaanyizibwa bwe balina ku ggwanga lyabwe. Ndowooza General Otafiire Muzeeyi Museveni takyalina kyamulimba, kuba Muzeeyi Museveni amumanyi, be bamu ku basobola okunyumiza Muzeeyi Museveni n'omutegeera. Naye bw'aba asobola okuvayo n'akola statement bwezo, ndowoozaako obuntu ku ggwanga lyabwe katandise obbaddamu. Ebiseera ebisinga abasajja ng'abo bwe babeera mu bifo bamanyi okwesalira emisango, naddala ng'okoze ebibi bingi. Kuba tosobola kubeera ku ddala lya bwajjeno nga tonnakola ku nsobi. Oba wakola ku nsobi, naye njagala tubeeremu bubeezi nti omusajja ng'oyo bw'aba asobodde okuvaayo n'ayogera, kuba si kyangu. Bannamagye bangi mubalaba abaalivuddeyo n'amaloboozi gaabwe, naye nga batambulira mu nkoowa za musajja, naye nga n'omusajja abalazeeko nti mu bo bakulu banne talinaawo gwasobodde kuwaamu akulemberemu, talina gwayagadde kuvimbisa, era kulasita abaleetedde mwana we, naye nga tebasobola kwogera. So bannamagye ng'abo tubawenga ku maanyi ku lw'ensi yaabwe, kuba mulimu omuntu gw'olaba ng'ayogera ku lwansi ng'emuluma. Okitegeera bwe tutabawa sapooti ebiseera ebisinga Muzeeyi Museveni ajja kuba tujjako. Muzze nga mulaba abasajja abaali abalungi mubalabyeko. Mukimanyi nti General Eritu Mwine yali musajja mulungi nnyo ng'ayagala ensi ye, naye Muzeeyi Museveni yamukozesa ensobi, bulasiti engenda ye gye yagendamu mwagiraba nga ne bannayuganda bamukyaye, era nabalaba nga bannayuganda General Tumwine ng'afudde bazina bakuba embuutu kyannuma.
era bw'ojjukira vidiyo yange gye nakola kuba si kye twalikoledde gye no tumwine naye oluvannyuma lwa Muzeeyi Museveni omukozesa ensobi mu kwekalakaasa awo ebiseera ebyo byaliwo awo alina ensobi ze yakola ng'omujaasi kuba omujaasi abawa oda balagira mulagire mwana naye tumwine yavangayo n'asobola okwogera bakasirya eggwanga mujjukira ne kasirya eggwanga we bamuwambirako n'akuba n'essimu ku lediyo nga yeetaaga sapooti yaffe ne mulema okuwaayo sapooti bwe tutabawo sapooti abasajja ng'abo ng'ate be twetaaga kuba jjeno bw'aba asobola okuvaayo n'ayogera bangi bagenda situla amaloboozi gaabwe kuba ffe ekigendera kyaffe tetwagala lutalo wabula twetaaga nnamba esobola okukaka Muzeeyi Museveni tumukkirizise kiki kye twagala kuba Muzeeyi Museveni ku byatukoze singa twali twagala lutalo singa twalwana dda okitegeera naye twetaaga nnamba esobola omukkirizisa kuba Muzeeyi Museveni we tukera ne tumugamba kati nti munnaye tugenda kusonyiwa byonna byokoze bodda wali n'owummula mirembe kigenda muleetera okuwakana kuba mulimba talina mazima azze nga alimba banne kati alabira ddala nga buli muntu asobola okuba nga ye titusobola n'omusuubiza emintu ne tutabituukiriza okitegeera so bwe tufuna ennamba ng'eyo ey'abo abasajja abakulu mu magye bakadde baffe abo ne bavaayo abalala bonna ne bavaayo bannamagye buli muntu n'asitula eddoboozi lye tusobola okutaasa Muzeeyi Museveni kuba nabagamba Muzeeyi Museveni waatuuse wakukakabuka situmuwummuze mu mirembe okitegeera kuba ye tasobola kulekera kukola nsobi nagamba alinga mmotoka nti bw'otomera omuntu asooka kijja kukwanguyira nnyo okutomera n'abalala kati ye yeesalira dde omusango nti atya n'ovaako tubulaba afuba nnyo okukola byakola alabe ng'afiira mu ntebe nti mutte mutte agende wabula ate ffe si kye twagala kuba okufa kwe si buvunaanyizibwa bwaffe wadde ye olumu agenda n'alowooza nti okufa kw'abantu buvunaanyizibwa bwe olaba Katonda yatulekera ekintu ekyo nagamba gwe n'oba okedde n'otta muntu akavimbo k'okufa kange era batuuka mu kufiira bagamba Katonda Omukama yasalawo ku buli kimu era tetusobola kulayira linnya lyo tusigala tugamba nti Katonda bw'atyo bwakoze ki bwasazewo tetusobola kwogera linnya lya muntu okukulaga nti gwe newoba osse nga balaba kulasi tibagamba Katonda bw'atyo bwakoze ki nti okufa kw'omuntu si buvunaanyizibwa bwaffe ne Muzeeyi Museveni yayinza ayagala alowoozesa abantu nti ye Katonda nti yalina okusayirayo n'abantu nti gwe beera mulamu gwe tobeera mulamu wabula tukunge buli munnamagye ali eyo asobole okuvaayo boogera amaloboozi agawamu kuba ino generation yaffe otafiire yabamaliddeyo mwana weebale nnyo wadde osobola okuba nga wakola ensobi emabegako ng'omuntu naye tubeere nga basiraamu nti asiraamu saate gwe bavimbise nnyo olwo ne bamusiraamu ne bamusonderayo naye ku ssente kitegedde nti oli wategeeredde amazima tutambule naye kuba bye twogera tetuwemula kakasa nabo message zetwogera zibatuukako tetuli bakozi bafujjo nga bwe balowooza so bannamagye mwenna gye muli eyo nammwe ba poliisi mwenna mumanye nti boyi lino ggwanga lyaffe bwe tugenda ne tuleka Muzeeyi n'atambula bw'atyo ffenna tugenda kunyigirizibwa kyenkani ffenna tugenda bonaabona kyekimu so tulina tutuula wamu nga bannayuganda ne tusalawo ekituufu kuba ekituufu kigenda sigala nga kituufu Jeno Tafire bw'ajja n'ayogera ebigambo bye yayogedde temuliimu kikyamu tewali nsonga naawe ali mu kifo eyo ne bw'oba oli minisita wa Muzeeyi Museveni bwe tuba twetaaga ggwanga ddungi nga muzadde n'abaana bammwe nga mwagala babeere muli n'eggwanga bwe muba temukotoggera abaana bammwe nga temwagala kubanga baayitira nti mwagala kufa na famire zammwe muyige okwogera amazima tusalewo n'ekituufu tuzimbe eggwanga nga ddungi byonna lye tugenda okweyagaliramu naye bwe munaddawo okwekkiriranya olw'okuba ki oba ki kuba Tafire bw'aba asobodde okuvaayo n'ayimirira n'ayogera amazima tewali nsonga lwaki gwe naawe kusaba poliisi toyogera tewali nsonga lwaki naawe mmejja ali etoyogera ffenna tusitule eddoboozi eryawamu kuba Muzeeyi tetulina kye tugenda mufunamu Museveni kyayagala lutalo oba olwedde buli kimu amaze okukikola ekyo tutematemamu yamala dde okukikola oli wamala obba tematemamu mubeere shiwa nti olutalo lubeerawo kuba enjawukana zivaamu ki luba lutalo bw'aba asobola oyingira mu buddiini n'agitematema bw'aba ayingira mu bwakabaka n'abutematema ayingidde mu bayimbi abatemyetemye ayingidde mu bageto yuti atutemyetemye naffe kennyini mulabye abasajja baffe nga tubaziika mu nfe ey'ekisiru ffe nkati nno komanda waffe mu b'ebikonde eyo Zebula beevaayo n'okwerangirira ne beerangirira bafulanka baffe baani teri sekita etalozezza bannaddiini mulozezzaako
kwegamba buli department bagikuttemu bannamagye bapoliisi teriwo atakaabye wabula naggamba buli muntu tumuwa ebiseera ebyo byonna n'owobeera ggwe ne bakuwa obukulembeze obwo n'osukka emyaka 10 n'oyingira 15 n'oyingira 2 oba ojjanga okyusa ebigambo byo obwesigwawo obugenda buggwa abantu n'ogera n'ogamba abanno omuntu waweza emyaka 75 aba tekyetaaga kukulembera ggwanga gwe kennyini eyayogera ebyo n'ojja n'obirya n'ogamba abantu nti ekiremeseza Afrika okutereera be bakulembeza abaliwa mu ntebe gwe kennyini wakamala mwana ku ssaawa za leero zze ng'okola statement zo ng'ozikyusa kitegeeza tuba tulina kwekolamu nga mulimu bannayuganda ne tusalawo ekituufu ne tutegeka eggwanga. Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzidde okubeera nga gy'otulabidde ku nsonga eyo. Jeno Gaddafi bw'ati bw'ayogedde ku Jeno Kayinda Otafiire naye nga message nkulu nnyo gwe asobola okugoberera ebintu mu butuufu bwabyo nawe asobola okulaba ebintu nga bibirina okuba ndowooza osobola okutegeera Jeno Kayinda Otafiire paati gy'abazannye naddala gy'abazannyidde ggwe ali ku ludda olwagala obuyinza oba olwagala enkyukakyuka. So webale kubanga okyagoberera katuwuliziganye mu updates eziddako tukyagenda maaso n'okubeera nga tetukutuusaako buli ekigenda okuba nga kijja. Sigala ku mukutu ogwa Red Zone TV ate na subscribe nga kikole ensonga zonna obeere nga tomisingako nsonga n'emu.